Ogireyo gundi. So. Oyogedde ku motoka era tutegedde Jan Vaidinze. Omuyimbi wo otegedde ekyamutuuseeko. Bakitegeera katikati. Muyimbi wo mwogere muyimbi ki? Dr. Jose Chameleone waali bannange muli omu tumuteeke mu ssaala tumusabire asobole okuba nga adde engulu bulungi kuba batugambye bamututte naye ng'embeera si nnungi. Era kyensuubira nti bannange bannayuganda buli omu essaala ye nze bannange ndoza kabeere bannange. Dr. Jose Chameleone Tusirike bana isoko tusabireyo. Emmanyi ti ajja kuba bulungi anti mukusaba tolina kusabira muli omu nga awulira nze nsaba ku mutima gwange era sijjagera nga nsabira muli omu alina ensaba ye gyasabamu ate emitima tegifaanagana so okusanga nze nsaba nga byensaba ng'ate oli abiraba bubi nga ye agamba asabira kyamu ndikono yankole kyamu bwe kiti naye kati nze nsaba ku mutima gwange Katonda n'amanya kiki osabidde Chameleone. Nsabidde okuwona obulungi addemu abeere bulungi ne famire ye n'abaana naffe tuwangadde naye kuba Chameleone aliisa abantu bangi. Chameleone alina abantu bangi abamulyako ti Chameleone akosa abantu bangi ali Chameleone muntu mulungi. Chameleone si musajja mubi. Otegeddeko ekituufu ekimubaddeko oba watwaliddwa n'ekituufu zino sijja kulimba badde nva kujjayo motoka eno obondi era we mungwiriddeko wano nga naakafuluma bwenti nva kujjayo motoka eno era nga kiŋŋendako kati okutegeera ali atya ali mu mbeera ki kubanga bakomye okunkubira kasimu wano banga bamaze omutwala mu ddwaliro. Osembeyo ddi kwogera naye gwenga gwe? Badde ennaku zino badde ndudde okwogerako naye. Tulina buzibu bwonna naye kati jjo osobola okusanga nga naawe oli mukwano gwange naye nga muli ssaawa muli omu gundi etuvuga speed noonya kasente kakola kino ate sijja kubeera kukubira gundi oli otya abantu bangi birina okuba nga betukwatagana nabo naye nga ensonga eriwo eri mu ddiiro kati abayimbi kuweera nnyimba zaabwe kuzibaaninga abayimbi abamu obutababuukinga mu shows baddansi abamu obutaddamu ku stage ensonga ezo wazirabyeko wazitegedde otya era oyinza zoogerako oti? Naye nze nzoogerako nti kale ekintu ekyo baakireese oludda kirungi kirina sayidi emu gye kinyigiriza kubanga aliyo omuntu nga ye ayimba ennyimba ezo nga zaabu nga bye bagamba kisijja kwogera nti si nnungi naye nga mutali bulungi bwazo waliwo abazifunamu nti bazijjawo abantu abo abayimba we bagamba bakola bayimba bubi balina famire zaabwe balina abantu we baliisa nti we bagenda ne bajjawo music waabwe oyo kijja bakosa abantu we baliisa naye nga ate mu ludda kirungi kubanga nange ndina abazadde nti nsobola okubeera awo nga muzadde wange ndi naye bateekamu akayimba nga nsobola okufulaba remote eriruddawa nkyusa akayimba ako naye ng'ate nga tekyali badde ekibi nnyo ku sayidi ezimu nti abamu babifunamu naye nga nze ku lwange nagadde ngamba baganda bange abo bakyuseemu ku music oyo bajje bakube ng'ono waffe ono abuulirira maama nnyabo wulire futa naalu talina muli omu avukola ki gwe bwoba ne maama waawo n'omuwulira towuliranga kayimba bakube Saalongo kapyakya kali mu kibuga Saalongo tivire ku leediyo tikitoko n'amawulire olaba kyobuyimba obwo nabwo si bubi ng'olina engeri gy'obuyimbyemu kuba Saalongo siyimbye ennyimba za bugundi naye ndi sita Saalongo sita sebo ogambye olisita katono nnyo ogambye olisita kirwaki ogamba nti olisita okusinziira ku nnyimba zenkubye ezikwata ku ntobo z'abantu tewali muntu ataba sita n'ogenda erugogo n'ogamba nti ngenda kutegekayo ekivulu n'ofuna abantu bennafuna aye kubanga bakoze erugogo batono nnyo era nga tolisita tosolagera lugogo. Waliwo omuyimbi gwe bayita Mr. Phil yagamba afuna abantu 16 ate baali ba service provider. Muyimbi muki? Mbo muyimbi ye Mr. Phil. Ayimba ki? Enyimba weziri enyimba ze. Hanga muyimbi. Otaka okuba omanyi nti omuyimbi ono ayimba nyimba zino ate asibuka wano yayimba ko nyimba bwe. Yayita mukono make. Nti yasinga mukono. Kale simumanyi naba mutegedde nja kubabuulira naye ganze omuntu oyo muyimbi simumanyi. Okay. Ngaba kubayimbi. Okay, sebo.